Wabaddewo akasatiro ku mwalo ogw'ebuwaya emmotoka ezibale zirinya ekidire kugenda nakyo ogende bembu egudde mu nnyanja n'ebbira. Akabenje kano kavuddeko mmotoka namba UAG 214R bwetumedde emmotoka endala bbiri okuli UAG 110R n'egwa mu nnyanja. Twafunye akabenje k'emmotoka yabadde erinyisibwa ku feri egenda entebe eriko omusenyu n'eseerera n'egwa mu mazzi n'eremerwa omugoba waayo ginnayo yagisindise n'egwa mu mazzi. Ddereeva waayategerekese erya Edward asimattuse akabenje kano ng'oyekute ku payipu z'ekidyeri. Okusinziira ku batuuze ekidyeri kino kiri mu mbeera mbi ng'era kibaire kiddaabirizibwa nga n'ebyuma ebisobola okusiba emmotoka singa ebeeganye okusiba bibadde byasumuluddwako. Yamutomedde butomezi emmotoka n'eggwayo naye Ddereeva ye yawonye kuba yavuddemu munda neyeekwata ku payipu ya. Entambula ezibuwadde era abasabaze bakonkomadde ku mwalo guno omuli abasuubuzi n'abayizi. Abakozi ba UNRA abavunaanyizibwa ku kidyeri kino nga bayambibwako abadduukirizi bagezaako okunyulula emmotoka eno ekidyeri kisobole okutambula naye nga buteerere. Abasuubuzi balaba embeera eganye kwe kupangisa obwato obutono batambuze ebyamaguzi byabwe wamu n'abayizi. Abavunaanyizibwa ku kidyeri kino Joseph Lwanga akakasizza akabenje kano n'ategeeza nga bagezezaako okusika emmotoka eno bwe balemeddeyo aba UNRA ne babakana okuddamu okuddaabiriza ekidyeri kino ekinyiisa abatuuze ne batandika okuboogerera amafuukuule. Tulina obuzibu feeri eno yennyininyini yavuddeko omusango gw'okuvaayo wano kubanga yali terinaako tugikwata eri mabega naye ate bavudde omulimu bagusuddewo baze kati mu gwabwe mu kifo ky'okusitula biri ate nga wakyaddeyo kisoboka okusitula n'ogyayo wali n'oyitwale n'emmotoka eno. Mugonza Andrew yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Tewali mayiga